Urokola ki? Utambuza essomero mugamba. Nawe. So, kwase ebintu bino bigende mu Mutesa the First University. Nabyatwalibwa okuva mu America. Staff Sergeant Kalule. Bw'abadde akwasa abakulira amatendekero g'Obwakabaka aga waggulu ebikozesebwa mu masomo g'ebyemikono, omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro era nga ye minisita w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Hajji Dr. Twakawase Kigongo agambye nti wabaddewo okusomooza mu masomo gano wabula kati bigonjoddwa. Laabu z'amatendekero gano zitusoomooza nnyo era nga tuli mu keeterekero okulaba nga zijjula kubanga buli laabu si nnyangu ya kujjuza naye bwe tufuna bannaffe abagenda batukwasisaako kuteekamu kanakali kiba kirungi twebaza nnyo. Oweekitiibwa Kawase bano abakuutidde okukozesa ebibaweereddwa n'obuvunaanyizibwa basobole okubikuumira abalijja Buganda efuna abakugu ab'enjawulo. Babikuuma bulungi, babiteekako obubonero obulaga wajja byava bya university bya bribeti okulaba nti tubikozesa ebyo byennyini ebitutuweezezza. Nolwekyo nziramu okwebaza abantu baffe abawangaalira eyo ku lwa Ssaabasajja Kabaka ne gavumenti ya Buganda. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Abakwasiddwa ebikozesebwa bino okuli omukungu Anthony Wamala akulira Buganda Royal Institute and Technical Education ne Professor Umar Kalule akulira Mutesa Royal University mu kiseera kino bino bye bategeezezza. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangaalira mu America mu Washington State naddala Sergeant Kalule munnange Oluganda twebaza nnyo tweyanza nnyo tweyanzege. Twewaayo twengaba Mutesa Royal University tweyama okukozesa ebintu bino mu ngeri yonna esoboka naddala okubituusa kwabo abeetaaga nga tukola good training nga tubatendeka okubajja n'okuzimba. Tubyeyanza era tweyama tujja bikuuma bulungi tubikozese bulungi bannaffe ababituwadde baleme kufiirwa maanyi gaabwe toge balabe nti ddala okulafubana kwabwe si kwa bwereere. Tusiimye nnyo, tusiimye bwongerwa era tulowooza nti n'abalala banaalaba entandiko eno nabo bajja kujjumbira badduukirire amatendekero ga Kabaka okulaba nga tutuusa obuweereza obulungi ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Abantu ba Kabaka abawangalira mu America mu Washington DC nga bakulembeddwamu omusirikale Sergeant Martin Kalule be bawadde ebikozesebwa bino ebibalirirwamu omutwalo gwa $1.5. Fatuma Nachwala Kivombi, BBS Telefina.